Nibo. Azwe. Mlete mbele tole mubanu. Mubanu. Kaiwa. Mlete kaemba hizi. Ali mundo. Mtola kaemba hizi. Muteme hao. Wewe alikufa odi. Muteme saidanu. Hao. Atamanu. Wewe muy banga. Vamos con orgullosi. Para record. Ya podemos de moyo. Kambanjulire ekitongole ekya Initiative Uganda kitongole kya bwannachewa ekyavayo okulwanirira eddembe ly'ogwenkuba kyeyo. Muganda wange tosirika, wonna w'oli ng'olina embeera gy'oyitamu etali nnungi tutuukirire ennamba zaffe ziizaawo ku sikirini yo. Osobola okuba nti otukontaktingako ku WhatsApp n'otuwira obuzibu bw'oyitamu ne tulaba engeri gye tugenda okuba nti tubugonjoola. Mukwano gwange bosi wo tayagala kusasula musaala gwo. Mukuva Uganda wasaininga contract era nga boss akimanya alina okusasula. Kati tosiriko ye boss atagala kusasula, tugambe tubenga ate twogera naye abenga asasula omusaala gwo. Oyo boss wa tayagala kuwa treatment, tayagala kuba nti akutwala mu ddwaliro ng'olwadde. Mukwano gwange tutuukirire obulamu bwo kya bbeeyi nnyo, obulamu bwo kya muwendo. Oyo boss atayagala owummule, okeera n'okola okuva ku makya nnonnyuka ku ssaawa 6 ssaawa 7 ssaawa 8 deire awatali gamba nti kyalumo. Mukwano gwange omukozi yenna bayisaawa 4 ez'ekiro olina okuba nga onnyuka. Njogera n'oyo omukozi ng'akola mu kiyumba ssaawa 4 olina okuba nga onnyuse. So kati tutuukirire mukwano